We hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Margaret Nabisinde ng'ono abadde mutuuze w'e Chakos mu tawuni kanso y'e Ssekanyonyi Emitiana ye yakubiddwa bba Samuel Tumusiimwe emiggo egyamusse. Kigambibwa nti abaagalana bano baasoose kusoowagana ekyabaviiriddeko okulwanagana ne kufundikira nga Tumusiime asse mukazi we. Kati nga baali bayeeteesa mukyala neiba ne maama batte taata. Taata n'abitegeera. Ejjolo we yabasanze n'amukuba. Kako ne balwanako ne mukazi we nimba tubuuza ne batereera n'ateekateeka enkanga bwe yatukuddeko tubatandise okulwanagana gwe batukubidde ku ssaawa 10 nti amaze okufa. Abadde amuyinamu abaana n'olwekyo nvumirira ekikolwa ekyo. Tumusiime mu kubika mukyala we yategeezezza nga bwe yabadde afudde oluvannyuma lw'okufuna akabenje kyokka bamulirwana n'abaana b'awaka be baamulonkomye era poliisi bw'etyo n'emukwata. Kunoonyereza kulaga nti mu kiro ekyakeesezza olwaleero ababiri bano baalwanaganye nga Tumusiime alumiriza mukyala we okumutwalangako ssente ze ate n'azizza mu kunywa era ng'ono okunoonyereza kulaga nti yamukubisizza stool n'amukubisa omutayimbwa ate n'amukubisa n'omuyini gw'enkumbi. Ate yo ku kyalo Ndoddo ekisangibwa mu ggombolola y'e Kamengo mu disitulikiti y'e Mpigi omusajja ayitibwa Umaru Nsubuga afumise mukazi we Aisha Kigongo ekiso ku mutwe ekimuttiddewo. Nsubuga tekimumalidde wabula ne mu nnyumba mwe basula agiteekedde omuliro n'amalamu omusubi. Tukitegedde nti abafumbo bano babadde baakamala omwaka gumu nga babeera bombi wabula nga obufumbo bwabwe bwa mbirigo ekyaviirako ne Aisha okunoba. Yamutuze n'amuyingiza mu nnyumba n'amukuba. Yalabye amulemereddwa
najja ekiso namufumita ku mutwe teyakomyoko yamaze omutta nakwata akadomola ka petroli teyatumye omwana namwokya bene ebintu byebakozesa ebitategerekeka ebiragalalagala ebyo kati tomanya ate musiraamu bagamba mutabuliki kati tomanyi mutabuliki kyamutanudde oba aliko ekizibu kyewaabwe kusisinkana ng'atambula mu kibira nga yenna yayidde omuliro ne mugoba ekibira wadduse n'abaka akakumbi ng'ayagala kankube nange ne mugalulira ejjambiya ne mugamba wookankubira nkutemyemu bibiri. Nsubuga mu kiseera kino atemeza mabega wa mitayimbwa. Poliisi mu kitundu ky'e Katonga ekakasizza ettemu lino. Nsubuga Umar yakwatiddwa ali naffe mu kkomera lyaffe nga okunoonyereza ku kyagenda mu maaso. Njagala kubuulira abantu oba kuwabula abantu nti bwe muba mulina obutakkaanya awo buliwo mu maka gammwe muveeyo tulina ekitongole kye bayita Child and Family. Obutabanguko mu maka bweyongedde ensangi zino nga ne gye buvuddeko Uganda yafiirwa omuddusi waayo Rebecca Cheptegei oluvannyuma lwa bba okumwokya. Bw'otuuka mu disitulikiti y'e Bushenyi n'obuuza ekyalo okuli abakyala batasagirwako bayite Mmekete buli omu akusongera ku kyalo Swazi ey'okusatu ekisangibwa mu ggombolola y'ekya Muhunga. Nga tutalaaga disitulikiti eno gye twagwira ku mwami Luciano Baguma ng'aweza egy'obukulu 54 eyatutegeeza nga bw'amaze ebbanga ng'asula akukunadde ng'enta bw'eva ku mukyala. Ng'amaze okutwaniriza Baguma yatukulemberamu okutuuka mu kafo kano akeesudde wala n'amaka ge asobole okulutuviira obulungi ku ntono awatali kweraliikirira mukyala we okumusanga. Nanye ntuula nti ndokuswara ate nalyangula ya kyokufa nanye nkuja ntukankyatuli. Baguma yatubuulira nti yasiimagana ne mukyala we Grace Kyomutima ne bafumbirigana mu bufumbo butukuvu mu 1992 Mukama n'abawa ezzadde ly'abaana 6. Buli kimu kyatandika kitambula bulungi okutuuka mu 1998 bwe baafuna obutakkaanya nga bava ku kibanja kitaawe kye yali amuwadde. Egesaaho olutooke lwakula nawe yatangiramu awo akizamu ekitooke kitema kiguza nakwenda kumpa sente zaaki. Obutakkaanya bwanyinyiitirira okutuusa jjo ly'abalamu wano mu 2021 mukyala wa Baguma bwe yamuteebereza okubaako omukyala gw'ayagala ebbali era mu kuwanyisiganya ebisongovu omukyala yabaka enkone n'agimukuba ku mutwe n'agweri. Yakikwatisa emikono ebiri yakinteera kabanza n'asanyarira kale nabula amagezi yakwata ejaga yamaarwa yajaata ate kinaakozere n'asohora niizi naika. Ekiwejjowejjo yaddukira wannyina eyamuddusa mu ddwaliro era olwakuba ku matungo akwata mu byanguwa yogayoga ng'ali kakumiro gye yabuddamu okumala omwaka mulamba. Kugira ngo nsigaye ebintu banyitiira aha niwo nkagera nti kampunge mu kake omwe kaasanga omwe omutwe yagutereereze kuyakuba yine ekimutabwire. Ndowooza stories zaffe ozirabye bulungi nnyo. Tuli ku nsonga za butabanguko mu maka oba ending gender based violence. Omwaka guno tutambulidde ku theme egamba nti every 10 minutes a woman is killed, no excuse, unite to end gender based violence against women. Era nga olunaku lwaleero tuli mu kutunuulira the role of men in the fight against gender based violence. Omulimu Role is what? Is mulimu Lilian luwedde. Njagala nkuyite luwedde. Olyoka oyogera oluganda olutuufu. Obuvunaanyizibwa bw'abaami mu kulaba nga ate obutabanguko mu maka bukendezebwa. Gwe mulamwa gwe tugenda okuba nga ate tutambulirako olunaku lwaleero. Era mu studios tutuddemu ne SSP Nyaika Robert. Bwembanga erinnya ndi yogedde bubi agenda kubanga ate atuwa the right pronunciation of his name. Onono nga ava wali eri Katwe Police Post. Tugenda kubanga tutunuulira ensonga oba obuvunaanyizibwa naye tugenda tusookera ddala ku biki ebireetera obutabanguko mu maka. Agenda kubanga ate atuwaako statistics entono ennyo ez'abantu abareportinga cases za gender based violence. Era bantu bameka obulamu obugenda mu nsonga za gender based violence oba obutabanguko mu maka. Tuli mu 16 days of activism or ending violence against women. Yensonga lwaki olunaku lwaleero tutudde n'omukulu mu studios okulaba nga ate naye atuwa side ye tuyinza
kukola tutya okulaba nga ate obutabanguko mu maka bukendeera oba buggwaawo. Ngenda kubanga nyaniriza Omumbejja asooke okulaba nti atulamusaako ayanirize n'omugenyi waffe mu butongole. Show yaffe egenda kubanga etambulira ddala mu Luganda. Tugenda kuluweera ddala ebitundu 7 ku buli 100. Oluzungu lujja kuyingiramu katono nnyo naye ng'okusinga show tugenda kubanga tugitambuliza mu Luganda. Gwe osobola okubanga bye twogerako obitegeera bulungi nnyo, information osobola okulaba nga ate naawe ogitambuza ng'ogiwa omuntu omulala atasobodde kutulaba. Naye nga bw'obanga osobola okubataapingako, osobola okubagamba naye kye tuliko kikwata ku nze naawe ne neighbour n'omulala. So bonna bategeezeeko basobole okuba nga ate batuninga in, sobola okuba nga toyigira wamu. Njagala okwaniriza Omumbejja, tulamuseeko, nsuubira nti wasuze bulungi Omumbejja. Era nasuze bulungi munnange mbadde nange nindiridde sheeno, so abalabi baffe abalungi mbaniriza era nga nze Omumbejja Luwedde Lilian omugenyi waffe olunaku olwaleero nga bwe yamazidde okutwegattako ngenda kubanga akazindalo nkamuweereza sooka tulamuseeko then discussion yaffe ebe nga etambulira awo naye nga bwe obutabanguko mu maka munnange bweyongedde nnyo. Cases batugamba ziri nnyo naye ate mu covid cases zaali nnyingi nnyo abantu babeeranga waka bakeranga kulabagana buli lunaku era ndowooza nebyo nabyo omukulu agenda kuba nga atulambula era poliisi girweyingira mu nsonga zino ate awo nawo ajja kuba nga akoonawoko. Tusanze okulabako olunaku olwaleero. Neyanziza abahosti bange Omumbejja wakati atali Mumbejja abeerani mwena muli Mumbejja mbwe atali Mumbejja abeerani ate ndowooza shene egenda kuba yanjawulo nnyo kubanga Abambejja babiri ate bahostinze Omulangira so kati kyakitiibwa nnyo. Amanya gange nze assistant superintendent wa poliisi Nyaika Gilbert ate nga ndi mukwanyaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu kitundu kya Katwe. Actually teri police station. Police division. Yes. Ate mbatuusaako okulamusa eri Inspector General wa poliisi omukulu Abbas Byakagaba awamu ne DPC wange omwami Superintendent wa poliisi Kamugira David. Ate tuli basanyufu nnyo nga poliisi okujja ne tuweebwa omukisa guno ku Mighty Drive okulaba nga tujja ne tubuulira abantu because obutabanguko mu maka buleeseewo nnyo obussi most times and bw'otunuulira mu butabanguko mu maka ojja kwesanga nti mu nsi yonna omukazi omu ku bakazi 3 out of 1 out of 3 babeera nga bali mu bizibu ng'ebyo badge experiencing at a certain point mostly because ensonga ezimu ezijja mu butabanguko obwo waliwo ensonga nyingi bw'olaba nti ekisooka kubanga kati bwe twogera ku bakazi twogera ne ku baana abawala so nti mu nsonga ezo ojja kusanga nga oyinamu abakazi abakubibwa physical violence. Yes. Tuyinamu sexual violence. Yes, where there is rape, defilement, then tuyinamu ne pertinent relationship. Nti omwami akaka omukyala omukwano omukyala agamba mbadde siri bulungi omusajja n'agamba paka tulina okulya emmere leero exactly so nakyo ekyo that is also violence then tuyinawo ne economical violence obwavu omwami ateekawo restrictions ku ssente omukyala tamuwa ssente tamulabirira bulungi n'ebirala so then tuyinawo emotional oli nakutokyaringa nakuintimidatinga nakukangakanga nja kukola kino kubanga kati ojja kulaba nti waliwo out of ndowooza butundu 3 ku 100 mu nsi yonna nti abakazi abasinga battiddwa
because of obutabanguko mumaka nga mbadde mulaba awo then ojja kulaba nti sexual violence actually butundu 7 ku buli 10 nga kuliko sexual violence kitegeeza yeri high eri exactly ate budda wano ewaffe Uganda it's I think obutundu 22 nga point I think 6 nayo ngeri part of sexual violence so kati omulimu nnyo gw'amaanyi guli kufa abasajja kubanga mostly ojja kusanga nga abasajja ffe balead mwabakulembeddemu abakulembedde because many times abasajja be basinga okusanga nga be bali on the other side of the law be bali mu kukola ebintu ebyo then tulinayo even forced marriages abaana okukakibwa obufumbo nga tebannaba then tulinayo genital mutilations abaana basalibwako so ebyo byonna that is violence against women but still waliwo ne violence against men ng'omwami gwe mulabye wali ng'ayogera yes kujjako nti kati abasajja nga mumulidde ng'agamba agambye abasajja batya okuswala so omusajja bw'aba atya okuswala tajja kuvaayo kwogera nti bankuba waka olwa society eno omusajja alabika atya nti alwa nti bwe ngenda waka omukwano bagunyima maze emyezi nga twayawula ebisenge n'ebitanda babyawula omwasira waggulu omulala wansi nti wentuuka waka tebampa mmere oba bwe banga kiri awo lyagamba tomanyi we biri efumbiro liri ate oli muntu mukulu exactly so kati bo abasajja ojja kusanga nga obudde obusinga batya okujja ne bakola ki ne baloopa kubanga ajja kwebuuza ono omusajja ekikaaki omusajja atasobola okuvaayo yeeyimirirawo yaani ono so kati mu budde obwo obusinga obusungu obwo bagenda bukula ne buvaamu ekintu ekirala wewaviiramu ettemu weolabira amaka nga gasaanyeewo bantu bavuddemu mu maka naye kati guli mulimu gwaffe ng'abasajja okulaba kubanga ne bweba mu nzikiriza ze tulimu omusajja bagamba ye mutwe mu maka etegeeza it's your role as a man okulaba nga oteekawo butebenkevu mu makaago n'olaba nti ensonga eno tusobola gikwasaganya naye olubudde obusinga waliwo nekyetwebuuza weebuuza nti kati gwe ng'omusajja oba omukyala bw'otegeera nga muyina obutakwatagana mu maka waaki tuteekamu ka break katono si kumusindika gwe wenyini ng'omukyala osobola kiraba nogamba wano ndowooza kansooka enkyaleko ewasenga katono okutereezaawo embeera ontegeera nkifo ky'okulinda n'osindika naye nga by'osindika olabira ddala tebigenda ontegeera fetula I've seen incidences ezimu nga abantu bakoze ebintu wamu omwami n'omukyala bakoze wamu kati omanye abaami abamu tebategeera kintu kino yalowooza nti bw'agenze n'akola ebintu nti omukazi talina contribution gy'akoze nti kubanga gw'otudde waka tolina kyoleese ku mmeeza tolina kyokoze naye bw'okedde ku makya kati nze nva waka omukyala akugololera n'akuba engatto n'osanga amazzi yagatadde dda mu fumbiro mu kinaabiro kyayidda erirede nga wamunywedde bw'okomawo olw'eggulu ng'akwaniriza daddi we bali kukomawo akuwadde peace otegeera n'obeera nga naawe byogenda okukola oli musanyufu okimanyi nti siddaka kwoza engoye bazoozezza bulungi nnyo obuliri babwaze
kugangenda beera wayonjo abaana babalabiridde. Aha, kati Oliver sure nti omuntu gw'okwatagana naye akulabira ekitegeeza ayina kya contributinga ku byokola. Yes. Kubanga ogenda kutuuka mu ofiisi, ng'ogenda mu ofiisi ng'obwongo bwakyankalanye. Ekituufu you cannot concentrate. Ekitegeeza togenda concentrating. Bwekiri. Era n'abakulaba bamanya. Ne bamanyi ono awaliwo ekita. Ogenda kutuuka ku ofiisi nga tewalidde kamera enjala ekuluma. Ekitegeeza togenda kukola ku bantu. Ogenda kutandika kusooka kweyiya ekyenkyawo okunoonya breakfast. Sikyo? Obudde otwandise olw'okubwonoona. So ojja kwesanga nga by'oli mu kukola byonna obudde bw'otandiseeko otandise late to work, meaning even when you start late. Muzungu agamba an early bird otegeera akanyonyi akakeera ke kakwata olusiringanye. Kati gwe bw'otandika ssaawa 5 okukola omusana guba gwayasedde olusiringanye balwagenze nga bakusooseewo dda nga n'okubuguma wadde olwagala wannyo ng'olwedde bakusooseewo kitegeeza omukyala alina contribution gy'akola. So we don't need okubanga tetukiteekamu okiteekako amaanyi oba kiwa ekitiibwa nti this is a contribution. So kitegeeza naye aba alina kyayongezaako ettaffaali ddene ku maka. Ate ojja kulaba nti amaka g'omwami omuwuulu n'amaka ag'omufumbo gawukana. Gawukana. Naye kati differences mu maka ezituleetera okuba nga tulinamu obutabanguko. Ezo differences zijja. Bwe ziba zijje tukoze tutya nga temunana kuddukira ku poliisi okulaba nti tuzimalawo. Kati gwe nga mukulu w'amaka the head of the family kuyina okusooka otuuza omukyalo omugamba naye wano nga si ototambuddemu ng'ondaba owaba nga bino ate nga si we tubadde kyekyo wano nga si we tubadde kiki ekitutabuddeko. Osobola kuba oyina abantu ng'owesiga oba senga oba bakojja baani nobayita nobagamba tutuule nga famire. Waliwo obuzibu. Obuzibu buno ndowooza nze n'omumbejja tetukwatagana ku nsonga eno. Kati mbadde nsaba mwe muyingiremu mwogereko naye. Exactly. Tutuuze famire. Naye ng'ebyo bikyaliwo kacokano. Yes. Kati fe omanyi we tugenze modernization ebintu bikyuseemu abantu kubanga tuli mu bibuga edda nga bakojja basenga baani bajja ne bakyala ne balaba abaana bali batya. Omanyi nti waaki omukyala wabeerangawo senga amuyigiriza ndowooza kumutangirako ku ebyo bye yandikoze mu nsobi. Alina okumuyigiriza ate senga gwe bakuwa tebakuwa senga atannafumbirwa. Bakuwa abadde mu bufumbo. Abadde mu bufumbo omuyigireko ye obufumbo bwabutambuzizza ate emyaka 2-3. Abakakati bavubuka. Otegeera? Naye kati n'ekirala kitandikira ne we tutandikidde nti bwe ntandika relationship we ngitandikidde tugisanzeewa. Tugitandise tutya? Tweguddeko tubadde mu kibaala tuzina afande n'ebyo bimataringamu omwami wange namusanga mu bbaala. Ebintu ebimu bikulu mmanyi bikulu isi osobola kuba nga tokirabye important naye nga kisobola kuba important. Omukyala gw'osanga ng'akeesa mu bbaala ng'asolamu ssaawa 11 akyali mu bbaala avaamu engatto zagenza ayambadde bulungi azikwatidde. Kitegeera omukyala gw'osanga mu bbaala nga yayambadde naye nga buli bwakolako bw'ati ng'alina okukwatirirako emabega. Otegeera? So ebintu ebimu tubirabanga ebitali byetutulabanga ne tubibuusa amaaso nga naye nga bikulu. Kyova olaba edda nga bagenda okufumbiza omwana basooka ne bagamba omwana wa gundi
banoonya nti family bamujja mu maka agagundi gamanyiddwa ne ku kyalo abaana abo taata waabwe abakozesa bw'ati batambulidde ku nnono batambulidde amaka ago galimu empisa nti abaana babuuza abantu ku kyalo nga batambula webale nnyo so kati twesinkanye eyo bwe tubadde tetwetegeera bulungi kubanga twerabyemu ne tugamba tutandike buli omu n'asiima munne edda abantu babeeranga ne mu courtship mwaka mulamba myaka 3 ali mu courtship okwetegeera ndaba naye kati ffe tweguddeko ffenna waya zaffe tezikwatagana ngudde kuggwa ayagala okusula mu bbaala nange very good mwawukanira ddala abantu tebakyuka fande batugamba oba tweguddeko nga ffenna tuli bakibaala mwenna munywa tunyuka ku mulimu ne tuyingira bbaala ne tukomawo kugenda tukikuba paka saawa 11 ate ne mudda ne mugenda ne mukola musiiba mwebasi otegeera kati we twegwako what family ki gye tugenda okukola tegeeza tugenda kubeera mu kulwana budde bwonna tetukwatagana ne kati afande ennaku zino nti tetukyaviira mu maka kubaako bye tugenda kukola kati abamu baba bakuzaala Mbarara bakuzaala Masaka batyoze Kampala kunoonya bulamu kaka gy'osomedde oboze ku university n'ofuna n'omulimu nti omwami gwengenda okusiŋŋaana ali within Kampala kubanga wenkolera erya woogisibidde kakati omuntu oyo anaatandika okulondoola famire yange okulaba oba bafamire abewaka oba bampisa nnungi oba si bampisa nnungi no kati sigambye nti you're going to get back into otandika okunoonya but you see character ey'omuntu ogiraba n'ogitegeera obudde our issues zitandikidde ku just nti bw'olabye omuntu n'olaba beauty kati exactly ate kati abakazi okitegedde mwagala akasente nti oyo ow'akasente gw'oyagala onaagamba kwezimba nti twezimba biki otegeera tubazimba ne babamenya naye kati bwe mwezimbye nabo naawe olina okutegeera gwengenda okwezimba naye ali atya. It's not a matter of just waking up nti kati ono omusajja gwenguddeko nsanza afaana nti leka tutandike okwezimba si bwe kiri naawe ng'omukyala. That's why you give relationships time to understand each other mutually. Abantu abeetegeera obulungi nze ninako abantu actually some old couple ebadde ejjanga waffe ebeera waggulu wano nga ku Boston nga bajja ku police. They have matters tenant waabwe but I've been actually inspired by them. Batambula babiri omwami n'omukyala beebuuzaako waba ayagala kukola ekintu abuuza omukyala abuuza omukyala n'omukyala neyeebuuza ku mwami. Bwe baali banyumiza ne baŋŋamba ennyumba eyo amaka gaffe tetumanyi ayinako ssente nnyingi yaani ku ffe ababiri kubanga ffenna tubadde tuteekako naye nga tetulina we tutandikira nti nze naleese omusenyi trip 2 nti gwe waleese obusawo 2 contribution zaabwe zonna buli omu adde akola naye ng'ate omwami akulaga ti ate ebisinga omukyala yabitegeera kubanga yatera okubeera wewaka so yabimanya ebyo ebisinga nze ogwange wendeeta sente nzikwasa ye n'atereeza wano n'atereeza wano. Abantu abamu bakirabanga bunafu mbu omukyala amufuga sikufuga mwetegeera ne mukyala kubanga bw'oba tebasobola kwetegeera ne mukyala wowe oneetegeera naani. You need to understand each other and trust. Exactly. Nti waki oyagala kufuna muganda wo ajja managing a site nga mukyalo waali awo asiibawo waka tamwesiga otegeera tegeeza tomwesiga anti mbwayagala ayawule ebyaffe n'omukyala n'ebyange enganze nedda kasita omukyala abeera wo
tegeeza tewali byoyawula mukolera wamu kati gwokolera ani baana naye kati anti waliwo bano abali mu bufumbo Ani azaala obutali bwa abaana? church oba obutali official kati ate abo bo babeera batya kati gwoyo gwogamba nti obufumbo tebuli official okola ki naye afande tukyetegeera No. tukireeta bwotyo No, but what I'm trying to ask, kyengezaako okugamba sigamba nti waki oli naye, but I'm trying to ask you lwaki obuildinga naye okola ki naye bw'oba olowooza si mukyalawo by the fact that osazeemu n'obeera naye okubeera naye ekitegeeza wamukkiriza mukyalawo just waliwo byotanaba kufomalizinga kutukkiriza osobola kuba mulina pulaani yammwe ng'ogamba ffe mu myaka 3 sooke twetereezeeko bwe tunaamala nzijjeko nkyale waka sekyo bammanye ate kati awo tufunidde obuzibu obungi nti families ezisinga because toyagadde kuvaayo open toyagadde kuvaayo open kati mukama bwakujulula nakutwala leero omukyala asigala mbanga n'abaana bo waliwo ebintu ebimu byoba okoze ate abantu abalala ne babyeyagaliramu because temwali legalizinga your relationship not even legalizing because obadde obikolera mu nkukutu obitereseeyo omukyala tabimanyi naye kati ono omukyala gwolekedde obuvunanyizibwa bw'abaana agenda kubonaabona n'abaana ababo kakati afande waliyo abagamba nti okwewala okubanga musikanga n'omuguwa gwe wateekako mmeka buli ze nteekako nziwandiika oba nkipinga receipt singa akaseera ako kaba katuuse ng'omwami ayagala twawukane ennyumba nja kuleeta receipt nga mbeera abula nagula amabaati genkana bwe gati oba nagula kino ne kino ekyo olowooza nakyo kiyinza okuba nga kyawula famire nti tewaliwo ku building trust oba kiina engeri gye kiyamba one kyalibadde kintu kirungi because kati we muba mukwatagana n'omuntu naye nga toli sure embeera ze kubanga oli mu maka abamu abakazi babeera mu maka naye osanga amaka gaalimu nga n'omwami alinayo abakyala abalala naddala mukituufu so osanga nti omuntu omu alina okuba naye alina backup ye enkyo osobola kuyimuka nga mu maka bagakugjeemu ate bagataddemu omuntu omulala ng'ate gwe obadde ocontributing olina byokozeeko naye we tutuuka ku ground okubuuza nti omwami agamba nze ebintu byange nze yabyekolera ate neewammwe tebamumanyi takyalangayokko just akuzaddemu abaana so it can be presumed nti mwezaalamu bwezaazi mu baana twali bapatana so kati nakyo kisobola kuba kirungi but it is one way eraga nti temwetegeera bulungi temukwatagana there is a problem kakati tuli mu mulembe gwa social media nti ennaku zino osobola okusanga omwagalwawo ku mutimbagano ne mukwatagana oba ne mutakwatagana omanyi social media eyinza okulimba oba sometimes abamu bavaamu nga balungi nti njagala osooke osomeseeko abantu ku relationship za social media ziyinza kubanga ziyamba zitya oba zitabula zitya simanyi oba mu research osobola kuba okozeeko research oba olina kyofunye I don't know bantu bameka abafunye emikwano okuva ku social media ne bakola amaka amalungi ninawo nga babiri nesinga omumanya nga baludde mu bbanga ki myaka ndowooza 7 awo nga we bali omu 7 mukama mulungi you see oze ku social media nti noonya musajja nze nange nenvaayo kubanga ndi singo nange neŋŋamba nti ŋŋenda oyo mukazi muwasa surely I don't see it matching bulungi ate mukama ayinza okuba nga yategeka nga wakoze nti twesange ku social media nakyo kijja kuba
kirungi ate tujja mutendera naye nga in most incidences abasinga abantu ababaddekaawo tebali that serious tebanoonya mukwano oli akulaba n'atandika okulaba nga bw'ofaanana n'agamba kati ono ate kati mpulira nnyo naye ffe tusobola kuba tulimu era ndala naye mpulira abaana boogera nyashi kati n'olaba omwana bagamba oyo alina nyashi n'abadde atya kati awo excitement eyo oli n'atandika okugetting interested alabye kubanga akulabyeko obulungi nga ye intention zonna zakuyinamu alina ekifaananyi kirala si basically nti kuwasa so kati mujja kubaawo n'enkyalabe omulala ku social media naye but obviously success stories zisobola kubaamu but those will be like not even 10%, maybe 5 out of 100. Someone was arguing with me ngamba nti omuntu nga bwana akusanga physically na kwegomba naye nga intention zize na yera siza akuwasa nga yagala just kukozesa agende nti it is the same way omuntu wana akulaba ku social media era na kwegomba era nga naye intention zize siza akuwasa nti era wabeerayo no yakulabye ku social media nalaba nti you can make a good mother oba osobola okubeera good wife era nga intention zize za kuteeka waka the same way you will meet someone in office oba in a bank nga intention zize naye za kuteeka waka naye how do you look at someone on social media nolaba nti ono asobola kufuuka good mother ng'omusanze ku mutimbagano webanga just tofunye lasti kiringa okusanga omukazi mu bbaala nengamba nti ono asobola kufuuka good wife. She can make a good wife. No, I have no problem with meeting the person there. Yes, but you see, you can start a relationship in terms of friendly relationship. Yes. Ngoli mukwano go tusinkanye whatsoever where we have met. Then later on, as we keep on talking, I keep on looking at things about you. Nkulaba ngo ine ekisa. Nkulaba you care. Yeah. Even someone can confide in you. Muntu ayogera nolaba nogamba ono si byakwekoza kanga waliwo omu asobola kumanya nti afaano no bayina yakasente n'atandika kukubira ku maca nagamba afande wasuza otya kacayi wakafunye kumba ayina kyabala nga just ayina kyakubazaako otegeera ayina kyakubazaako naye kati ekyo kyokka. But that's why you give time to a relationship to grow. And you cannot wake up one day nenkulaba nkwagadde nnyo. Fine. I am one person in a school of thought egamba nti obwongo bwange ntambula nabo n'omutima gwange nguyina so feeling mbeera nazo. Osobola n'okusalira wa. Nkulaba bulabi. Nze bino omukazi bw'aba akwagadde oba omusajja akwagadde tasobola kugamba nti let me think about it. Tegeeza tanakwagala. Akyakulaba. Naye akulabidde waawo. Nasiima naye asobola kuba nagamba omusajja ono musajja mulungi. Naye jjukira gweosobola kundaba nga njogera oba outlook yange naye si gwe mutima gwe nnina. N'ebikolwa byo byawuka. Just mu bantu bwembeera mu bantu oyina ekifaananyi kyo nteekawo ekifaananyi kya kirala naye bwenzira waka oyawukana n'omulala nnyo. Exactly. Otegeera kati omuntu oyo bw'omuwa time bw'atandika bulungi nga agezaako okubikkirira abikkirira naye later guli omutima gusumuluka n'otandika omulaba omugamba nti kati olaba badde nina okukola enviiri n'omulaba nga feesi etandise okukyuka. Nti lwaki naye weetaaga okukola lwaki enviiri tozisalako nze ndaba onnyuma n'enviiri ento naye nga takulabangako ng'ozisaze naye asobola kuba mutuufu ng'alaba enviiri ento nnungi naye bw'ayagala okola oba abamu abatayagala kuwaayo seza nviiri asobola kuba alaba mukyala we nga wa nviiri nange njagala nnyo abakazi abalina enviiri ento naye nga wansanga nsiba gwewo nze nkulaba ne ŋŋamba omumbejja kabiri akatu kasobola kukunyumira
Olabwe nkasala n'enkyuka ate n'ofuna ayina empanvu. Aliwa. Nizo kasala n'onoonya ate ayina empanvu. Kati naawe oba okiraba ojja kulaba in what spirit wakireetedde. Awo nsobola okumanya nti lwaki olinze n'ensaba ez'enviiri n'olyoka ongamba okuzisala. Kati awo wosanga obutabanguko ne butamuka. Kakati tutunuulira butya bwe tuyinza okwewalamu obutabanguko, oyinza kugoberera mitendera ki? Emu ku zo afanda atugambye nti omuntu gw'odeetinga omugyewa. It is very crucial. Omuntu gw'odeetinga gw'oli naye mu mukwano bagwogenda okufumbirwa omugyewa wa kibaala mu kyaki ku mulimu gy'okolera mu katale kimaatalinga awantu w'osanze omuntu oyo gw'oyagala okufumbirwa. One of the ways okukendeeza gender based violence. Abamu mubasanga mu ki? Mu gym. Sajja akola akanyama ke buli lunaku. Abesanga mu kwekalakaasa. Mu kwekalakaasa okwo ne beefuna. Kakati that is one way eyokulaba nga ate tukendeezaako obutabanguko mu maka. Katugenda kudde wafande atuweeyo engeri endala butya tuyinza kendeeza tutya kati tutunuulidde waliwo ebifo ebitali bituufu byakujja mu muntu. Sajja akola emifumbi buli lunaku gwe weebuuza agenda kubaani. Nedda jasa agala kubeera fit. Naye mumbejja tutwale mu kuwummulamuko katono nnyo. Bwe tukomawo then afande alyoka atulambululire okusukka waawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulikeyo nnyo mu kuwummulamuko tuba tuyingidde ekitundu kyaffe ekyokubiri. Nja kubakubiriza nnyo mukozese comment section okuteekamu ebibuuzo byammwe oba endowooza zammwe. Tujja kuba nga ate tuziyisaamu amaaso nga bwe tugenda mu maaso ekitundu kino nga bwe kitambula. Gye tutambulidde mu kitundu kyaffe ekisoose tutunuulidde ku bireeta obutabanguko mu maka. Afande n'abimenya wano n'atugamba mulimu ebiri emotional ng'omuntu abeera emotionally stressed nga patana we omu
abeera mu stressinga abamu naddala okusingira ddala abakyala bakakibwa they are sexually abused bakakibwa omukwano ate munnange n'abaana nga mwebatwalidde abaana ab'obuwala ate natutegeezako natugamba nti n'ensonga z'essente zireetedde obutabanguko mu maka either obwavu nti omukyala ayagala kyakuwa abaana omwami amugambye talina ssente ate mu kifo ky'okwogera obulungi ate gwe n'oyomba buyombi oba n'okuba omuntu gwe ndaba ne ssente ate biki naye ng'olwedde mulina abaana omukyala just ali mukugezaako to look out for the kids so ebyo n'abitegeezako nagamba nti byebimu ku ebyo ebireetera obutabanguko mu maka ate ku baami nti ate bo abaami ne baba banyigirizibwa batya okwogera olw'ensonga ya communities oba societies mwe tuwangaalira nti balaba omwami aloopa nti musajja tabeera musajja kimala so abamu ne basalawo ne bafa n'obulumi kati abo abaami ababa basazeewo n'agamba nti nze kino sijja kisobola ye abandoninga family n'agenda n'atandika family endala kati ate eno n'atagifaako n'abaana nga takyabalabirira so byonna bidda wamu ku gender based violence akati tutunuulira butya bw'oyinza okwewalamu gender based violence oba bwe tuyinza okubanga bye tubeerako ne bye tukola okutaasiriza oba okukendeeza obutabanguko mu maka ekisoose kutunuulira nnyo w'osanze omwagalwawo anaakukuba oba omulaba kimu bibiri akusongasongamu nze nja kukuba gwe nze tebamanyira nze tebanzira mutonda bamukamwa alinga kabaka so oyo n'omumanya n'ogamba awo no tajja kusoboka sekifo w'osanze omwami wo n'ebbanga lye mudeetingidde tofuna muntu tuli mu November January ng'emikolo nga muwedinze mugenze mu bufumbo omwami tonnamutegedde oba omukyala tomutegedde akati n'otandika n'ogenda kati ku reality n'omanya omuntu omutuufu naye ng'olwedde wakiyingira dda endowooza tujja kuddayo ewafande atuwe engeri endala butya bwe tuyinza okuba nga ate twewalamu obutabanguko mu maka one ngenda kutunuulira nnyo role yaffe ng'abasajja in fighting gender based violence. One, tulina okuba nga tuli ba allies to this vice. We need one, tulina okusupportinga abantu abayise into such abayise mu mbeera eyo y'okutulugunyizibwa yes ng'abasajja nti tubawulirize tuwulirize stories zaabwe we support them n'obudde obusinga ojja kusanga abantu nti tebaga mugende mukazi bayomba nnyo abo even when your neighbors toyagala you don't come in to support owulira abantu bakugira eri naye toyinayo kyokoze balina bino mbwe abagala natosaayo kikyo then ekirala abantu abasinga ojja kusanga nga bakozesa ebiragalalagala drug abuse yes ng'ebiragalalagala ebyo ebibaleetedde okukyamuka agenda ne banywa ebintu enjayi abamu balimanya mu uba abamu osanga bafuuse embuzi mailongi bagaya so kati ebyo byebakozesa ne bibaleetera okuba nga bakola ki bafuuka omuntu omulala gwe batali exactly so kati tulina okulwanyisa nnyo ebiragalalagala ebyo then tulina okwetaba mu misomo tuyige naffe abasajja naye nga abasajja mubateerayo emisomo emisomo ebeerawo naye nga badde tebagitaddeemu nnyo amaanyi y'abasajja kati waliwo juzi nali njogerako ne organization bagiyita Touch Islam they were actually nabo baali boogera ku sexual gender based violence so ne mbagamba naye omwana akaana k'obulenzi mukasuuliridde nnyo amaanyi gatereddwa obudde bwonna bwa muwala mwana wa muwala buli kimu mwana kabe kabbo ka mwana wa muwala kabe kinti ka muwala kati ow'omulenzi ne tumuleka kati omulekerera okwo kumuleetedde okweyiiya naye kati yeefaako nga bw'ali kyova olaba ne waka omwana w'obulenzi bw'aba tannatuuka wakati wali afaayo nti oba yatuuse ziri saawa 3 nti gundi tannatuuka oyo bw'atyo kati asobola kuba ali eyo mu mikwano gye bali ku puulu bazannya naye omuwala 12 aliwa ono gundi aliwa
naye ono omwana ajja tuleetera ebizibu ono omwana buli omu gwafaako bafuna ekizibu omulenzi yeefeeko. So the boy child is neglected. Exactly. Kati afuuse ensolo kubanga ensolo yeerwanako mu ttale okusurvivinga to survive. Yes. Erina okwerwanako ebeewo. So ne omwana w'obulenzi naye kati ali eyeerwanako. Mwana w'obuwala bamuteereddeko 1.5 aba ayagala kugenda ku university. Ow'obulenzi gwe weefeeko ofune points ezinaakutwalayo. Toyina kikusumbwa kikugaana kufuna points ezo. Kitegeera. Omwana w'obulenzi naye nga naye alina ebimutawaanya bye tulina okumanya. So kati kyekimu n'abasajja tuwe tutegesa emisomo egikwata ku maka ate bannannyini maka tebabayise mu misomo gino. Naye ate mba oluusi muyitibwa naye ne mutajjumira. Kati tulina obateekamu amaanyi babalage nti emisomo gino tugyetaaga nammwe mwetaagisibwa okubaayo. Kati we bategeera nti emisomo gyetaagisibwa bajja kujja tubasome kubanga nze njagala kukubiriza abasajja bonna nti emisomo gino mikulu gituyamba okutegeera obuvunaanyizibwa bwaffe nga basemaka. Obuvunaanyizibwa bwaffe buliwa ku maka ate naawe tokola n'osussa olina okukoma nga semaka kubanga ne bw'obanga oli mukulu olina abantu b'okola nabo wano ku bbali olina okubeebuuzaako. Ate bw'oba oli mu maka okutambula bulungi omwami bw'okomawo ng'olina idea oyita mukyala ne mugyogerako. Bw'oba olina abaana nga bakuzekuzeeko nabo obeebuuzeeko bagambe kati wadde ndowooza bwe tukola kino na kino mubadde mwe mulowooza ki nti daddi wano omwana asobola kukuwa very good idea nga gwe omuzadde tobadde togimanyi nga naawe omuzadde obadde tosobola giterowooza n'ogisiivinga bulungi ogamba I think this one can be a good one. So ojja kwesanga nga famire yammwe living in very good harmony. Tewaliwo kulwana because ebintu ebisinga biri consulted. Basobola kumanya nti go taking decisions naye nga we balaba nga most decisions otakinga input yaabwe mweri. Omukyala alaba input ye mweri awulira ali musanyufu. Agamba daddi bwaneebuuzaako kino ateeka mu nkola. Abamu bakwebuuzaako just for the sake naye nekyomugamba nekyomuganda atakiteeka mu nkola. Leka tutandikire okwo. Kikala neebuuzizaako. Kubanga obudde bujja kutuuka nti kyomwebuuzizaako ate nga kikulu n'olaba nga kyekyo ng'ate kikyo kubanga kati bw'oba oneebuuzizaako something nenkikugamba gwe n'okola ekirala n'oddamu n'olaba nga tekikoze kyokoze ojja kujja mpolampola. Abantu abamu tebaagala kulaga nti kyeyakwebuuzizaako amagezi wagatutte ajja kujja mpolampola atandike ekikola gwosirika naye kati abagazi nze bino nze mbikola nze bigamba oli ku magezi gange kwotambulira kati amaka mugatabudde oba otandise oleeta obutabanga kati bwagenda okulaba n'agamba ono aleese ejjoogo kati n'alekerawo okwebuuzaako tajja kuddamu kwebuuzaako. Afande, is it true that omwenkanonkano guno ogwajja gupromotinze nnyo domestic violence maka? I would not say that omwenkanonkano gupromotinze because still nemabega violence yaliwo ate it would have even been worse kujjako nti budde obwo tetwalina social media tetwalina tujja ku TV tunajja ne tubyogera abantu babeereyo ne babonaabona kubanga kati jjukira edda nti omukyala bamulabanga property nakugula ewammwe nakusasula n'omutwalo gwa taata nagumuwa nti omwami nze nalabako eddeyo nga waliwo abaami abayita n'abakyala n'amugamba webake wansi awo nkukuba embooko gye bali bakyaliyo munnaye afande mu byalo. Omukyala n'amala n'asiima n'okusiima webale daddi okumbonereza. Omwami bw'atakuba aba takwagala. Nanti yali kugobye n'oddayo ewammwe naye wakaakukubye n'omwebaza. Kati ekyo
ate kirala kati ndaba nnyo engulu eyo I think West Nile waliwo omukwano gwange yali aŋŋamba nti muganda waabwe kasita akuba nga baliwo wano Kampala n'abakubira essimu n'abagamba gwonzima ono gundi yankubye baawe yakoze atya ng'onzima akubira baganda babalala nga bamitinga ku baasi okugaga baasi nga balinnya baasi batuuka waka ew'omuko basooka ne baweereza omuko emiggo gye jakuba mwannyina naye ayiga enti omubiri guluma n'amala ne yeetonda ne bamala ne balinnya baasi ne bakomawo e Kampala etegeera so tetujja kubeera into such culture ebeera bwetyo we need to go ahead ti ebintu byakyuseemu kubanga omukazi gw'oyagala okukuba nte naye muntu alumwa ojaba omukazi gw'okuba nga lwaki olw'omukuba taswali lulina kubuuziza ne ŋŋamba nti omuntu ono bw'olabanga embeera etabuse temukyakwatagana sooka oveewoko lwaki otuuka ku extent ekola ekitaliiwo nanti kati bwe twafumbirwanga nga bakugamba n'ekitanda kyo tukyokyezza that means tokyayinawo room kati ab'ewaka ekitegeeza babeera comfortable okukomawo nga bazze kuziika nedda obuzibu obusinga wabeerawo some issues muntu n'asooka n'agendako ne bajja abantu ne babiyingiramu ensonga ne bazinga ngamba naye kiki ekibatabula si mukwawukana but you come and reconcile don't wait okubanga omusajja nga bwetulabye nti omukyala amukubye akakumbi nti omusajja yasse omukyala we ne bakubuuza nti kiki kyeyamutidde nti just kubanga omukyala yalese kyayi mukalu nga tekuli kyakulya ate nga ne sente olize yaleseewo ntono kitegeera nti ekyabatabudde just kumuleetera kyayi mukalu kakati afande abamu bagamba nti abakyala ennaku zino basomye nnyo kakati mu kusoma kwabwe ne babeera nga tebakyawa baami baabwe kitiibwa nti n'okusoma kw'abakyala nakwo kuleetedde okubanga obutabanguko mu maka bweyongera yes to some extent abantu abamu ndowooza abakyala abamu bo bakitutte bulala tebadde oyogerako n'omwenkanenkano tyatwavaayo mu ffumbiro kati tuli ku dining we tutuuse ku dining etegeeza nange ebigerere kanteeke ku mmeeza mpanike nfaananenga nnyinimu kati amaka mugonoonye you see in every institution kubanga family is also an institution nti waliwo omuntu alina okuba mukulembeze cause mwena temusobola kwenkanenkana we munagamba nti all of you are the same equal footing etegeeza tewagenda kubaawo komandi ani akulembera munne so alina okubaawo akulembera nti kati wetubeera mu family omwami ye komanda yakulembeddemu naye alina okuba nga yeebuuza ku bano baakola nabo ng'omukyala omumyuka we omumyuka abaana n'abakozi abakozi bantu bakulu tetubalaba naye ng'ono omuntu yafumba emmere yammwe gye mulya yayoza engoye wakola ekintu yakuuma abaana bo naye oli wano tomuwa kitiibwa exactly kati bw'okomawo ng'abaana yabakozeeko ekikyamu n'addayo mukyala ewaabwe gy'otamanyi nali I think watching one ndowooza yali kagundi nga ku YouTube okwo nga kaba Nigeria nga omukyala bagenda n'omwami n'omwana n'omukozi ndowooza bali bava ku church ne basooka ne bagenda ku restaurant omukyala n'atumya enkoko chips n'enkoko ezize n'ez'omwana n'ez'omwami n'atuma ekindaazi bakiwa omukozi omwami n'amutunuulira kati yo bambi omukozi bwe yalaba nga baleese emmere
esooka nga tebannamuleetera ekina yali amanye emmere baleetedde ye nga bw'abeera n'omwana bajja kulya wamu so atandika okulyako nga bw'aweereza omwana omukyala leka emmere y'omwana wange ne bamuleetera ekindaazi kye bo banywa soda bo ne bamuwa ndowooza oba baali bamuwa munaanaasi etegeera nga buli mu kaveera bo bali kati omwami n'abeerawo ng'akiraba n'abuuza waki omukyala omuwadde actually yali actually egg roll si kindaazi agamba waki omuwadde egg roll agamba byonna bifaanana buno bumonde na buli bumonde wana waliwo akamonde n'enkoko noono ayinawo akamonde n'eggi eggi siri erivaamu enkoko lwaki siyasiri yali otegeera omwami n'amugamba kiki kyokukoze kino kati omwami kyeyakola n'amugamba naye gw'omanyi oyo gw'otulugunya yabeera n'oyo omwana owuwo yasiiba naye yamulabirira yakola nti omwana oyo amanyi oyo omukozi okusingako gwe kubanga gwasiiba naye kati wetukomawo kubanga tubeera tetuliiwo bw'okomawo waka n'osanga nga omukozi alina kyakoze omwana ono omuntu olina okubanga naawe omutwala ng'omwana wo okyegeera ate nsiima nnyo waliwo families ezitutta abakozi nga babayina nga n'omukozi naye wabeera wampisa ne bamutwala ng'omwana waliwo families endabye abakozi ne babasomesa n'asoma ze waliwo family gyemanyi omukozi bamusomesa n'afuna diguri kati obudde butuuse bagamba ndowooza naye alina okufuna amaka bamututte ng'omwana waabwe actually omwami nagamba oyo ne mu kiraamo kyange mwali kubanga dependant wange so kati awe tulwanisiza violence okulaba nga tutaddewo embeera naye kati ffe nga omutwe omukulu the men tulina a very big role to play very big role but with all this social media nga information kati eri open osobola ogi accessing at any point emisomo gibaddewo ebitongole ebirwanirira abakyalo oba n'okulwanyisa obutabanguko mu maka bispreadinze the message lwaki vice eno ekyalemeddewo is it that the information tetuuka mu bantu oba no society egenze ekyukamu society yaffe n'ennono zaffe zetwalimu oba obuwangwa eddiini abantu tebakyalina ddiini kubanga bw'obeera ng'oli muntu munaddiini nze ndi mukristaayo nga manyi ngenda mu kanisa nensaba nga waliwo ebintu ebimu bayibuli byekugamba okubanga tokola okyaba bayibuli ng'egamba nti omukyala yava mu lubiriizi lwo ekitegeeza bwe mba mukuba lubiriizi lwange lwenkuba nekosa bwe muyisa bubi lubiriizi lwange lwendi mukukola ki lwendi mukuyisa obubi so kati bw'obeera ng'oli muntu ng'olinamu eddiini naye kati eddiini yatuggwako tukyamanyi byakweyisa bweyisa kungulu abantu obuwangwa cultural norms tetukyalina that respect gye twalina as families teziriiwo tubeera awo n'owulira omukyala nga kuba ayita baawe egwe gundi ng'amuyita bwisi agamba ate bano ono nanaatera okudda n'amuyitayita amannya awo exactly ate ne mugenda ne mutuula ne mwesanga kino kiri nnyo ku bakyala nga abakyala babeera waka ne babeera awo mu lugambo batuula awo bannayimba ne banyumya
ne bakuba ebigambo ne bakubuulira n'ebimu erisajja eryo alienda bakwononera amaka wenna omusajja bw'ajja nga wennawo naawe watabuse wazimbye naye gano maka gago aye n'owa ayinza okuba nga takikola naye naye bagamba olowooza waliyo omusajja atayenda tamuyakulaga bulazi omubuuzi owuwa ayenda olwo nakubuulira nti tewali musajja atayenda ye talina musajja ali awo nti ono ye bba wange gwe nina naye ng'omusanga ng'alina abasajja nga beebo leero waze gundi jo yasuze wa gundi oyo yajja n'agamba gwe alina amakaago kubanga alina kyakutayimingako akuweerako obujulizi nze abasajja abafumbo bankwana kati abasajja abafumbo abakwana lwaki tobagaana kuba si buwo ye tamanyi nti mufumbo omusajja omufumbo ye tamanyi nti mufumbo nti muki nti mufumbo kati ojjako nkugambye nze ndi mukristaayo ate gye nzikirizamu bagamba omukazi y'omu naye kati waliwo eddiini endala ezigamba nti abakazi bameka bana abaisiraamu tewali buzibu bwonna era ogendayo kimanyi waliwo bano abalala ebinyolero waliyo ogundi gwe bayita bisaka mumuwulira owobusobozi bo bagamba wasiza ddala oli wa ddembe kasita obasobola oba kumbi oba bameka babo Okay, kanjja kuyitako mu comments zange ndaba akadde katambudde tusobola okuba nga ate show yaffe ettambulira tuleme kulaba nga ate tulekayo comments ja kutandika ne ezemu inbox yange omwami Robert yagamba afande asobola okutubuulirako misango egiroopebwa ku poliisi ejja gender based violence kiki ekizireeta the causes of the cases that they report under gender based violence. Ebisooka biri ignorance. Ignorant about the law. Tamanya. Most issues are ziratingira mu people not knowing the law. And never call emisango egimu nebejjusa later. Then ebirala nga bwe mbagambye ebiragalagala. Drugs. And wakozesa drugs. Najja nakola ekintu nakuwutula nekimugwako nafukamira ne yeetonda nangamba nsonyiwa ng'amaze okukikola otegeera so ebyo osanga nga bye bireeseewo embeera etaliiwo ng'abantu bakozeseza ebiragalagala najja nakola ebintu ebitaliiwo then abamu okubeera ng'oli purely ignorant of the law nga nebyokola byonna golowooza nti gwe alpha and omega so those are some of the things that cause this. Then okubanga temwewa kitiibwa respect mu maka kasita amaka gaba tegaliimu kitiibwa nga kumu ababiri tewaliiwo awamu n'ekitiibwa tujja kutuuka ku eyo levo kubanga mwenna mulaba muli mwenkaninkana levo oli bwakusongamu akaana naawe ngamba tokansongamu nange okamusongamu nja kukuutula nti nange nja kukuutula ekivaamu nga mwekubye oluusi ekimaliriza nga walimu ettemo. So misango ki gye tulina okuleeta ku poliisi egy'obutabanguko mu maka tumale kulwana oba tusobola okukozesa local council eno wansi? Yes, you see that's why nangambye nti waliwo mechanisms endala ezisobola okutuula to handle these matters nga mulaba muyinamu misunderstanding naye kati waliwo emisango egimu wegiba nga gyasuseeko kugezanga kati omuntu arepinze togenda ngamba nti muyite erosi ate gyo bagivuvuba ku erosi ogoredde musango munene awo yanguwera ddala ku poliisi kubanga kati tulina okujja tukole n'ebirala tufayininge obujulizi obumala defilement omuntu akubye omukyala mwasize amukubye nnyo kati gw'ovaayo gamba nti atubatuuze
bagonjole ensonga babadde ng'oli ali bubi sekyo so gobo LC abatabiyingiramu no those are already criminal cases that should come to police naye waliwo bino ensonga zemba njagala bayingiremu mubaddemu n'obutakkaanya ne mwogera ebisongovu awo temukkaanyiza waliwo oba ensonga gy'olaba nga egenda baleeterawo obuzibu n'ogamba no leka tugende bano ab'obuyinza kubanga kati komiti ya LC kuliko n'abakyala chairperson yennyini okitegeera naye kati ojja kusanga nayo ku LC zimu waliwo abavubuka nga ye chairman omuvubuka oyo ali chairman talina na mukazi kabwasangako kati ensonga za family zigenda mutawanyo oziyingiramu kuba tazitegeera chairman babanga basajja bakulu naye kweffe ku poliisi tuyinayo office gye bayita Child and Family Protection Unit ekwasaganya ebyamaka tutuyina ba office abatendeke abo babatendese okwasaganya amaka nti we mujja babawuliriza ne balaba ensonga we ziri ne baba guidinga wano so bawuliriza ensonga ezibakwatako ne baguidinga ne bakolagana etteeka weriri and other things ebirina okutambulirako so nayo nkulu but LOCs ba religious leaders oba cultural leaders bakulu nabo because batuyamba nnyo because kati bo babeera babategeera wano pastor wamwe abamanyi oba reverend abamanyi so ekitiibwa kye mumuwa bwakuyita ne mwogera naye tuba twagala nnyo webanga etuuse nga matter ebaddewo it's a criminal matter you can come and mediate but as police is handling kubanga tetwagala ate enkya waveemu ekirala then bagambe police teyatuyamba. I've had incidents bagamba nti mwe abantu gye baddukira muvuvuba emisango egyo oluusi n'enguzi gye babawaayo akatonotono ako n'ogamba n'osala omusango nga bwe gutalina kubeera nti awo omusajja bw'abanga akuwaddeyo akasente n'osala in his favor oba omukyala bw'abanga akuwadde akasente n'osala in her favor. I think those could be assumptions kubanga tetuyinaawo a case that tuyina nti tusobola kwogerako. You see, there is when you say nti waliwo guno omusango gwa gundi poliisi yagwandulinga bwekitebweti but in many instances you see when mudda ku mediation table emmeeza y'okutegeeragana you win some and lose some kubanga mwagala kutegeeragana and you see kati ffe police tubadde nnyo ku center stage abantu abatutunuulidde nga buli kadde bwe batunuulira poliisi buli kimu bakisuulira poliisi tegeera naye batakuwadde bagamba omusirikale paka yalidde kubanga oyogedde nti ogambye gundi but waliwo ensonga ezimu zolaba nti oyagala kutuula n'okozesa judgment yo n'ogamba amaka gano bwe naateekawo embeera eno ngenda kuba ng'onoonye okitegeera n'obakubiriza n'obalaga ekyokukola oli omu asigala tali happy kubanga abantu abamu bwe bajja ku poliisi yayagala gundi njagala bamukwate bamusibe naye bwe ndaba nga ensonga gye muyina nga gye mutuleetedde nga yeetaaga kubatabaganya naye batuuza naye ndaba nti bwe nsiba omwami ono oba omukyalo ono amaka gano ngenda kuba nga saanyizaako nja kubasiga zimbye n'ogamba leka nedda tubatuuze tubatabaganye tubateekewo awo bategeere otegeera so naye oli abazze ne intention nti paka njagala omwami oba omukyala bamusibe agenda kuvaawo ng'alowooza mupoliisi ono alabika bamulabyeyo kyovola teyasibye eki kankusalemu ekirimi katono nnyo mu kusalawo kuno abaana babeera involved mutunuulira nnyo ensonga y'abaana before nga temunaba kuyamba abantu bano.
Yes. Omanyi kati oba otunuulira family, you look at very many things. Okay. You can look at a family n'olaba this is a very young family. Family ekyali nto, and you don't see them separating. Okubaawukanyizaamu. Olaba you need to help them build this young family. Yes. Then there are families z'otunuulira n'olaba mukyala na mwami balina abaana. When you olekawo embeera ne baseparatinga, abaana bano bagenda kukula batya. You see, sigamba nti abantu abakuze nga bali mu single fathers oba single mothers tebakuze ne bavaamu, bavuddemu. Naye waliwo enjawukana from a kid who has grown up with love from both parents. N'akuze ne single parent. N'akuze ne ba single parent. Nja kulaba omwana akuze nnyo ne maama we nga yamulabirira ne taata ne bw'aba gy'ali. Obudde obusinga ajja kubanga ayagala nnyo sayidi ya maama. Nga taata tamufaako. Taata ne bw'agamba alwa kubanga akuze alaba maama. Maama gwamanyi ennyo. Naye omwana bw'akulira mu famire erimu taata ne maama, oyo omwana alina by'ayiga. Kiringa okukula omwana n'akula ng'alaba taata akuba maama. Alina kyajjawo. Bw'abeera nga muwala asobola kukula ng'akyaye abasajja. Nga tyagalira ddala kufumbirwa. Ng'alaba abasajja tebali makulu. Agamba abasajja bonna they are not good because alina that experience from the father. Alaba how the father treats the mother. Yes. Ojaba? Yes. Omwana bw'akula ng'alaba maama nga mulenzi, alaba maama nga bwe yeeyisa eri taata, tamuwa kitiibwa. Tajja kuwa kitiibwa bakazi. Bw'akula ng'alaba taata akuba maama, n'oyo omwana ajja kitwala nga kiri nomo nti naye bw'akuze okuba abakyala ezinomo, taata wange yakubanga. Ate maama wange teyanoba. Taata akuba. Kitegeera? Yakubanga maama naffe n'atukubiramu. Kati ye alaba kiri nomo okikola. Yes. So most instances tulina okulaba nga we bring them n'abaana ne tubawuliriza. They tell you the experience. Waka eyo mami yasinga owakula entalo. Mama naye wano si mwangu. Oba taata naye buli lwakomawo ng'atamidde ng'akuba mami. Exactly. N'akomawo waka n'alwana emmere ne baba bagitadde awo, ate ffe n'atukola bino na bino. You listen to them because abaana abo so you can traumatize them. Yes, true. N'ogenda okulaba omwana yalibadde mugezi nga kakola bubi mu kirasi. Kakola bubi. And many times tetumanyi why these kids perform poorly in school. Fere tuvaayo nga mwana musiru, oyo mwana musiru. No, mwana abeera si musiru. Environment gy'alimu teri conducive okumuyamba okugraspinga byasoma. Ayimuka ku makya, alina okusooka agenda aleeta amazzi, akole emirimu, asooka ayera olujja. Siganya abaana kukola. But we should also see how they are working. Yes. So omwana agenda kuva ngadduka kutuuka ku ssomero obudde bwamukutte. Ondaba? Yes. Kati all that omwana yasuze awulira abantu abalwana. Mama ne taata basuze bayomba. Tagenda ku ssomero ng'obwongo bwe bumu. They will still go back to school nga yena traumatized. Waliwo ebitamusanyusizza. Nata concentrating mu class. Exactly. Nange abazadde beddeko omukulu Kasula Ismail yagamba greetings my brother Afande Gilbert webale kubeerako ng'otulaba bulungi nnyo. Ababaddeko mwenna bwe laba sisomye comment yo ogizza nensobola okulaba nga ate ngisoma. Sobola okulaba nga tutambulira wamu tulwanyise gender based violence mu maka, obutabanguko mu maka bukosa abaana nammwe mwenna ababa bagendeddemu awo. Kakati njagala okuyisaawo comment y'omukulu sobola okulaba nga tutunuulira
police eyambye etya okukendeeza obutabanguko mu maka sobola kulaba nga tumaliriza show yaffe ey'olunaku lwaleero. Mukulu twahabuuza afande njagala atunnyonnyole ebyo bye tulina okukola ffe ng'abaami okukendeeza obutabanguko mu maka. Aneyanza mukulu wotwanga sinagendayo leka nsiime muganda wange muto wange oyo Kasule Ismail. Actually gwe nasooka okumanya nti digital TV eriko anga abeera nnyo ndowooza ku show anajjako nnyo. So mulamusiza ate nga yeetegeka okubeera honorable musabira nti ala amukwatireko omanye kati emiti emito webale nnyo. Mukulu Twaha ng'abasajja actually tulina role nene nadde njogeddeko before neŋŋamba nti ng'abasajja tulina okulaba nga abakyala bano tubawuliriza. Give them a listening ear. Because at the end of the day when we listen we understand their problem netugezaako netusolvinga. Tulwane nnyo okulwanyisa drug abuse mu society kubanga it's one of the biggest problems. We need to respect tetandikira ku mukyala yekka. Bwenga omusajja you can create that respect. Oteekawo respect mu maka nomukyala n'akiraba nti ndidde omuwa ekitiibwa otuuka n'omugamba Mama Junior oli bulungi ndi bulungi ate tewaliyo obuzibu nti bwemuba muyinamu ensonga n'otuuka n'omugamba Mama Junior nsonyiwa neweetonda wali nasobezza tekikugjaako obusajja bwo bw'olina. It doesn't take you away from being a man. Obeera nga still osigadde yeggwe ne bwekwatako ku mubiri ojja kwewulira nti nze sinakukyuka completely. So togenda kukyuka. So it's just a way of okuleetawo okutegeera omuntu gw'olina. You need to understand your partner. The moment tutegeera abapartner be tuyina we are going to make this work very easy for ourselves. Nti bino mukyala wange tabyagala, mukyala wange tasanyuka bwenkomawo oba mukyala wange tasanyuka bwenkomawo nesirya ku mmere ye gyafumbye. Awo ajja kuba atandika kulowooza nti waliyo ewalala woolya omujja we afumba kitegeera. So ne bw'oba ogenze ne banno ne mugenda ku restaurant n'olala ne bagamba bagayi just kacaayi kano kubanga nina emmere waka. Ne bw'obanga emmere gy'obadde ogenda okulya mu restaurant ebadde nungi gyebafumbye waka. If not oba osazeemu bipaakingi genda nabyo waka n'omukyala muli wamu. Naye bw'aba gwe togenda kujja waka olidde enkoko yo bano abantu bali ku bijanjaalo then otandike I don't know bulging baguyita batya mu Luganda okwebejjagala. N'otandika okubejjagala ate nga bawulira nkoko nga bo bali ku bijanjaalo. Obuzibu tobuleesaawo oba oleesa obuzibu. So kati we wali issues ezisinga. Nze kyenkutema ekikulizi okutegeera omuntu gw'olina yeewaka nnyo. Kasita omutegeera bw'oti ebirala bijja tambula. Obeera omanyi gw'ogenda kukola namwe wanonga ku mulimu. Bwemuba muyina bakama bamu otegeera mukamaawo. Ewaffe mu lulimi lwaffe olw'ekisirikale bagamba commanders intent. Mukamaawo kiki kyayagala nze mukama wange anjagala mbeerewo mu budde. Mukama wange ayagala simubeera wala kubanga alina emirimu gy'ayagala okuntuma. So emirimu gy'ayagala okuntuma alina okundaba nga ndi kumpi awo.
mukama wange tagala kumuddamu bw'aba aleese ekiteeso tusooke tutambulira awo so kasita obutegeera ebyo nogamba mukama wange bw'ali bw'atyo ekitegeeza kyenyina okugoberera ekyo kyayagala togenda kufuna buzibu ne mukama wo kimu ne mumaka tata Junior ayagala amaziga agookya tanaabaga nyogoga n'omukozi akimanyi tata Junior ye ayagala akamereke nga kaboobedde nga n'omukozi okimugamba kama mwana gwe emmere ya mukama waffe tugiteekengako ku 10 asange nga konna kali bulungi tegeera kati nange ng'omwami nina okumanya ye maama Junior ali atya tewakusaba ez'enviiri tayagala byamugamba nti ate nkya ate lindako sirina okuba nga weeziryawo mujja kutabuka mbadde nsaba ogira osiba akakaaya temaama Junior ye ate bw'aba agenda kupata agala kunyuma tegeeza nina omusuutanga nina okugula olugoye tegeera ayagala nnyo okumuwaana bw'aba afumbye nina omugamba webale nnyo maama Junior ofumbye akamere akawoomye ne bweba tebiwoomye gwe just mugambe maama Junior ofumba emmere enkya ajja kukeera mu kiyungu omuwadde moraale ekola yongera okufumbira kati agenda kutandika okulowooza oba byongeremu nti ebirungu naye waliwo olowooza nnyo ate n'obyononera naye kati afande omuntu yenna nga omusango ogumuse muvi bibonerezo ki ebiweebwa omuntu ono ng'akakasiddwa nti kati yabadde promotinga domestic violence maka obviously emisango nga bw'ogiraba giri different ate nazo buli gimu girina ebibonerezo byayo kubanga kati waliwo rape ogwo guli capital in nature gukusibisa amayisa defilement gyo misango minene kati waliwo defilement waliwo nekyetuyita aggravated defilement kati defilement kukwebaka n'omwana atanatuuka atanaweza myaka 18 yes kubanga omwana atanaweza 18 abeera talina consent then aggravated defilement okwebaka n'omwana omwana yenna ali below 12 abeera akyali ye actually ali different from omwana ali above 12 ali minor ekigeera all of them are minors naye kati ono ali below 12 ebeera aggravated defilement kubanga oyo yalibadde kye tuyise rape oba omurapinzi oyo kubanga kati omwana ali 14 15 yasobola kuba yakwereetedde nakwereetera n'okwogera mwayogedde n'omugamba tukole bwe tutini naye kati ono omwana omuto below 12 years abeera tannaba kutuuka ku ki tabitegeera so obeera wamukutte n'omukaka so kati that's why it becomes aggravated defilement so those are very serious crimes then tuyina sexual assault okubanga omukyala kati tusinkanye wali kubanga nkulabye omukyala alina nyashye nti ngikubako okwatira abana abaagala okwatirira abakazi kubanga omulabye omwana alina ettutu lirungi nti okwatako so those are also cases then tuyinayo okukuba assault muntu ne bamukuba so assault can be of two kinds oyinamu assault oyinamu ne
eri aggravated oba harmful ng'omuntu bamukubye n'olaba afunye olubale naye waliwo eno gye bakuba oli n'akuyisaamu empi mu matama just awo n'akusambamu omugere nga tewali kyamaanyi kyakukoseeko then tulinayo omusango omulala ogw'okuwemula obukyala insulting woman modest obudde obusinga nti oli akusanga awo n'akwogerera mu bantu n'agamba gwe oli bwoti ate nga byayogera bituufu byebituufu kuggwe oba yawulirako waliwo yamugamba nti oli bwotyo najja n'akireeta mu bantu n'akikuba oyo naye nsobola omuwaabira yes aba awemudde obukyala yes kakati abalwanyirizi oba abadvocatingira for ending violence against women bagamba nti n'amateeka weegali naye tegakola naddala kuba perpetrators bano abakola emisango gino. How true is that afande nga tumaliriza? Amateeka weegali ate gakola, but the biggest challenge tufunye mu mateeka muno abantu abamu they want to handle things behandlingira wali nga batunuulidde nnyo ssente. Omwana bamudifayirinze oba barepinze omuntu oba ba assault oba ki oli n'agamba tutuule twogere ne badde abazadde ne boogera n'oli nti mutuweeyo obukadde bwaffe butaano mutuweeyo ssente bweziti atukite n'ogenda okulaba nga bakomye ku polisi ffe twabirese nga kye bakugamba nti oyo tugenza okwesanga twelinako olugandaganda awo oba muntu waffe mutaka tetwagala kusika miguwa nabo family zaffe zeemanyi mukadde wa kanisa. Very good. Kati ne bateekawo embeera, they even run up to office ya DPP wa state kubanga ye muweereza wa government. Kati emisango gyonna egiri Uganda versus omuntu kitegeeza yagiwoza. Kati batuuka ne bamugamba kati omuwoza wa government omuwoza alina okuwolereza anaatandikirawa kubanga ajja kwetaaga mu kooti baleete victim nga tebamuleeta nga baamukweka. Abaaloopa baliwa tebaliiwo, ayaloopa omusango talabika mu kooti, tajja nakujja tagamba nagamba na luzinga kubanga ye bw'ajja nagamba nze bino nabivaamu. Kati mwe ne beebuuza kati mulwana naani? Omuntu we yawandiika statements aliwa nga talabika. So those are the challenges. Tweyanziza nnyo afande Gilbert. Tujja kwebaza nnyo mwena ababaddeko. Nze ndowooza nti mufunyemu ekyokuyiga kimu oba bibiri. Gender based violence is everywhere mu maka agatandika n'agagabaddewo myaka 2 era nabo osanga nga basikangana. Tubalaba mu byalo eyo ng'omukazi baludde naye myaka 25 naye ng'omusajja agamba nja kukuba ng'ate n'abaana abakulu nga weebali. So ndowooza nti bw'oba okirabye enjiri gibunyise. Tuli mu 16 days of activism of ending violence against women. So ndowooza naawe kola ekyo ekikukakateko nga citizen osobola okuba nga ate naawe ozimba eggwanga lyo mu ngeri endala bwetyo. Ngenda kusaba afande Gilbert asobola okuba nga asiibula abatulabye olunaku lwaleero atubuulireyo nekyasinga okunyumirwa okukola mu budde bwe obw'eddembe. You are not in this uniform, you are in your free time. Neyanziza abambejja okuhostinga leero wamu ne abakulu ba directors ba TV eno nammwe abatulaba mwebale okuba nga mwakedde ne mugamba leka muteekeko the meaty breakfast drive mulabe. One njabagamba nti fenga polisi tweyama okubaweereza nga ssemateeka bwetuwa mandate okuweereza abannayuganda ate nga tubakuuma n'ebintu byabwe kikulu nnyo. Ate n'ekirala fenga Katwe division twataddemu omuyiggo ng'okulaba nga tuteekawo obutebenkevu. Tulwanisa crime, twagala kulwanisa crime paka wetutuuka ku zero crime. Obumenyi bw'amateeka. Abantu batandika okutambula nga bwe beeyagala, abantu beeyagalire mu ggwanga lino
eggwanga lino lyaffe tetwagala enkya twesange nga twesinkana mu exile nze naawe Mumbejja nga tulinga mu ggwanga erirala eyo nga twera Mumbejja naawe oli eno ate nga twalina obusobozi obulaba nga tulwanisiza otuteekawo emirembe so kati kyetugezaako okukola nti twetaaga obuyambi bwammwe we are doing community meetings engaging aba stakeholders abatali abamu okulaba how we can create a crime free society. Ennaku 20 20th of December tujja kubanga tukola celebrations nga tutambula mu kibuga wano mu KMP South tujja kutandikira ku CPS Kampala nga tugezaako kutegeeza abantu kulaba how we can have a crime free society, how amateeka we gali tubasomese. So we ask people to come and join us. You can be even our sponsors. You can tunoonya abana sponsoring batuwe tents batuwe amazzi kanga tujja kutula ku square wali n'ebirala as we fight crime. And the role of fighting crime teri kufefeka abambadde ebyambalo bino. Fighting crime is a joint effort eya buli omu. Gwe wooli okoze otya naiba wo waba taliiwo gw'olabako ewuwe okumulabirako naiba gw'oyina omumanyi kyakola ewa chairman LC bakumanyi enkiiko za LC ozigenda muoteesa bintu bikulu nnyo. Those are small things naye abantu tebabifaako. Tulwanye nnyo tubadde tulinamu obubbi bwa mapiki ab'ebijambiya but I would kubuulira abantu baffe the last week twakwatako abavubuka 9 nga beetabye mu bintu by'ebijambiya and we have taken them to court. Twarikavaringa wansi awo wansanso awo twarikavaringawo a number of motorcycles ez'obubbi and we have them and as good stories to tell people nti tulwana n'amaanyi tujjako nti ebintu ebimu tebivuddeyo bibagamba naye nga gye tuli tukola. Then wambuuzizza mu ddembe mu budde bwange ebyeddembe njagala nnyo akapiira naye nze mpagira nnyo loko teams zaffe wano eri era mbadde ngenda kutandisiza muzeeri nti owagiririwa nze wano ndi musajja wa ttiimu bagiyita Kitara Football Club. Era nawangulayo omupiira season eno. Nedda twawangula twakuba Lugazi goolo 3-0 omupiira ogwasooka ogusembyeyo twakubye UPDF ewaka goolo 4 kati awo ogambo tete tunawangula tubaddemu ebyo bibamu naye nga tutandise kati ku Saturday wano tulumba ekitende munaabawulira ab'ekitende bajja banyumiza ebiguddeyo tugenda bayisa bubi. So tiimu yange then mpagira ne basketball ndi mulabi nnyo wa basketball mpagira tiimu bagiyita UCU Cannons okuva emikono tiimu yange gyensinga okuwagira. Then ninaye n'akatiimu akalala kempagira kali mu 4th division ebunyangabu eyo nayo ninayo obutuuze ate nabo mbatumidde abantu nabagambye nja kuba ku TV bandabe abantu bewaffe abehoima abantu behoima abantu ba Bunyangabu nimbasiima mwebale muno kulola digital TV kandi n'okubaho kandi tukwatanize kulola ngu twarwanisa obutabanka buko mu maka kati ntabuddemu endimi nnyingi but ndi excited okubeera wano and I think opportunity bweddamu okuweebwa IGP naddamu okuntuma nja kujja kubanga kati zaffe order ya IGP bwagamba nti genda wano ng'ogendayo naye nga tuli basanyufu ate nja kumutegeeza nti
omukisa guno mwagutwadde netukozesa bulungi. Thank you so much. Naye naffe abantu behoimani tubasiima muno mwebale kutulola mukama abaweolugere bulungi mukama abawe bye musinga okwagala oyina yakuyigiriza wewaka eyo waka njagala okwebaza mwenna abatulabye olunaku lwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala we are doing advocacy oba we are creating awareness against violence awali violence against women so monange naawe omulimu gukwate ogutambuze bulungi nnyo benkoze nabo omukyala ateritenje ku kamera ate omukulu Jeremiah Mukibi mu control room mwebale kola tusinkane olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya n'omugenyi gwe tunaaba tufunye tujja kuba twogera nsonga ezikwata ku ggwe nange nkwagaliza olunaku olungi.